Tawaniriza omukutu gwaffe gwana lubalega divine ezaina lunkole na mirembe twatuuse okubatuusaako omusomo gyaffe kyanakkala leero tusinziira kristo kya mirembe ebuga basase mbeebaza mwenna abeekomera ku mukutu era gwe munnaffe omupya ky'oba osooka okukola beera nga osubscribinga the next thing likinga video yaffe eno ate tewerabirako na ekide ekirawo ojja kuba ofuna notification lwe tunaaba nga taddeyo omusomo. Yeah, keep yourself updated. Saagala weekomere mabega 2024. Olunaku olwaleero nina omusomesa gwe mbaleetedde ow'enjawulo ate nga nzikiriza nti byagenda obasomesa leero mugenda kubanga mubiikyamu omulamwa. Please. Hello. Nsaba weeyanjulire abantu baffe ab'oku mukutu. Nze Nnaalongo Nalubaale. N'abakyala w'ennyanja. Akitegedde akikubye mu ngalo ez'amaanyi. Mwaka 2024 tusanyusa okubawuliza. Waliwo yatuweereza ekibuuzo naga 9. Bamaama mwebale emirimu. Banaye nsaba mutusomeseeko ku nkozesa n'enkuuma y'ebintu bya bajjajja bye tujja embuga. Mulamu ogwo omukulu nnyo ate era mugazi nnyo era puroguramu yaffe eno tujja gituuma buuza omukugu. Buuza omukugu owandiika ekibuuzo kyo n'okiteeka mu comment section awo oba n'okiweereza ku WhatsApp 0706 559 119. Bagamba maama ennamba ogisoma oyanguyiriza tetugifuna. Eri nooti 7 nooti 6 559 9. Weereza ekibuuzo kyo ku WhatsApp eyo kijja kuba kiddibwamu. Kale tweyanziza nnyo era twebaza muwala Nalunga ng'osinzidde awo mu UK. Nalunga beddira nvuma si kyo? Beddira nvuma bantu bamazzi nnyo abo. So abuuzizza ekibuuzo kino n'agamba maama tusaba otusomese ku butya bwe tulina okukozesa n'okukuuma ebintu bya bajjajjaffe ebituweebwa oba bye tujja embuga. Kale twebazizza ekibuuzo ekyo era katutandike okukitemaatemamu tulabe ate bwe tugenda okukyanukula. Ffenna Abalubaale tulina ekiseera we tutuukira nga kitwetaagisa okugenda embuga olw'ebyo ebiba tebitambula bulungi mu bulamu bwaffe. Oluusi biba bitambula bulungi naye nga bibulamu. Kale mu ngeri eno tugezaako okwebuuza era tugenda ne twekubira enduulu embuga ne twebuuza munnange kiki ekikutte empina. Bwe batyo ne batubuulira ekyetaagisa. Oluusi buba bubaka ne bujja nga bulaga nti waliwo ekintu ekimu oba ekirala ky'osobola okuteekawo ekyetaagisa. Kale okusinziira ku buvunaanyizibwa bwe tulina n'embeera gye tutambuliramu eriyo ebintu ebituweebwa embuga nga tulina okubeera nabyo mu mayu gaffe. So ng'eriyo ebirala ate byo nga bisigala mbuga. Kino kiva ku maanyi ki agaba gagatta oba agatambuliddemu ensonga eyo eba ekubanjibwa. Okuwongerera kwe kuteekawo oba okutuukiriza ekyo bajjajja kye baba beetaaga okuva gy'oli. Era mu bintu bye tuwongerera mwe muli ebintu ebiri mu mitendera gino wammanga. Tuyina ebintu bye tusobola okugamba nti bikozesebwa awaka. Kati nga mu bino ebikozesebwa awaka mwe muli entamu, ensuwa, ebibya, ensaka, endeku, omulawo,
enkumbi, ekibbo, emmindi, ensumbi, enseke, akambe, entebe eza buli kika. Kale nno kwe ggamba ebikozesebwa awaka mu ngeri eno bigaziwa era biva ku muntu omu okudda ku mulala ng'oluusi byawukana. Ne tubaawo ekiti ekirala eky'ebyokwerinda nga mu kyo mubaamu amafumu, obwambe, emiggo, ebitala, ennyondo, empiima, ensaale, envuumuulo, ebijambiya kwe ggamba ebyokulwanyisa nabyo biba bingi era bwe mbagamba nti amafumu manya gali awo galimu ebiti ate bingi nnyo 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 naye ffe kye tugenda okutunuulira nti ng'ofunye effumu eryo olina kulikozesa otya era olina kulikuuma otya. Ekiti ekyokusatu kya nsawo za bajjajja era nga zino tulinamu ekika ky'ensawo gye tuyita ekibbo oba ebibbo nazo nsawo. Tulina ebikapu, tulina ez'amaliba, tulina ez'engoye, ez'embugo, ez'ensaka, ez'ensuwa, tulina ebika by'ensawo bingi okusinziira ku bujjajjaffe. Buli omu gy'ava. Waliwo angambye waliwo n'omukandala. Kale kwe ggamba zonna bika bya nsawo. Tulina amaloboozi oba ebivuga nga mu gano tulinamu eŋŋombe, endege, enjogeza, ekide, omulere, olunereetu, entongooli, ensaasi n'ebivuga ebirala bingi ebifumbekedde mu bujjajja. Tulinawo ekiti ekyokutaano nga bino bye byambalo bya bajjajja. Kati nga mu byo tulinamu embugo, tulinamu engoye eza langi ez'enjawulo, ez'ebika n'ekikula eky'enjawulo, entembe, lugabire, mikalabanda. Kale byonna ebyo byambalo bya bajjajja, eminagiro, amaganduula, makanzu. Kale nno byonna ebyo bwe tunaaba tutuuse mu kino ekiti ate era tujja bbiraba. Owaaye gwe mayanja saagala ozanyise kantu kano tukeetaaga ate tokalumaaluma ogira amannya ag'amatalagga. Tulina ebikola ebyenfuna. Bajjajja nga batuusizza okukola katugeze nti omuntu waakubeera musawo ate balina ebintu eby'enjawulo era bye basaba nga mu byo tuyinza okulaba mulimu ekyu, ekisinjo, enkaayi, enkinga, bingi bye bakozesa. Omwe mulina amayembe amawange, kwe ggamba bingi ebibeera mu ddiiro omwo naye okusinziira nti si ffenna tulina kukola busawo, tujja kulabako ebisaanidde bye tusaanye okumanya. Ebintu bino oli ajja kugamba nti anze ekyo tekinkwatako sijja kukisoma naye ate enkya weesange nga kikukwatako nnyo kubanga bwe wali otandika ensonga zino tewamanya nti olituula ku kiwu naye gye bifundikidde muganda wange ng'otudde ku kiwu. Kati nga bw'otuula ku kiwu ate olina okusomesa bino byonna nga bwe tuzze tubiraba so nga gwe wagaana okubimanya ekibifaako ng'ogamba tebikukwatako. Kale mu ngeri emu munnange bikukwatako. Kale ebiti ebyo byonna nga bwe tubirabye tugenda kuba tubitemaatema tusobole okumanya tubikozesa tutya ate era tubikuuma tutya. Tugenda kutandika n'entamu. Entamu eŋŋanda. Entamu eŋŋanda. Entamu eŋŋanda eno abaali bagirabyeko yakulanga bw'olaba akataasa kubanga tezitera kutuukana na bbaafu naye ng'akataasa kaneneko babumba mmumbe mu bbumba. Kale bajjajjaffe entamu eyo baagifumbirangamu emmere nga bagituuza ku masiga ne bateekamu emizingoonyo ne bateekamu emiwumbo gy'emmere ne basaaniika. Lubaale asobola okukusaba entamu eyo era bw'aba agikusabye
enkozesa yaayo n'enkuuma yaayo yalibadde etya. Ebiseera ebisinga obungi abalubaale bafuna obubaka obubajja obubabanja okubaako ebintu eby'enjawulo bye bateekawo ku lw'abo bajjajjaabwe ababa basookawo. Naye kikulu nnyo okumanya nti si byonna nti bisobola okusula mu mayu gaffe. Ebimu bisaana kubeera mbuga olw'ensonga nti buli lw'ofuna obubaka n'olambikibwa kiba kitegeeza nti ensonga eyo nkulu nnyo mu bulamu bwo era mu bujjajjaabwo. Jjajjaawo ayinza okukusaba entamu eŋŋanda nga ye yali mwami ku muluka, yatuuzanga ekyalo oluusi n'akigabula, kati nga ggwe kitawe oli mu muzigo gwa kisenge kimu, ayagala ntamu ye ogimuwongerere asobole okumanya nti alina okusaka ssente ezinaafumba ebijjulo ebinaagabulwa. Oyinza okugamba nti kangule entamu eyo ngitwale mu kyalo. Naye munnange abalubaale tuyina ennaku, tuyina ebizibu kubanga mu kyalo gy'oyagala okuddukira ogenda okutuukayo nga gwe baateekawo okukuumayo yalokoka, asiiba ayomba n'ebijjo ebyo nga bw'avuma emizimu. Kati ate ggwe omuleetedde simanyi ntamu, akuggyirayo jjambiya, ate bw'amala n'akugamba nti Yesu akwagala, kati awo n'akugoba emisinde. Kale nno mu ngeri eyo ne tusoberwa ewaka ne mu kibira. Naye bw'oba nga ofunye obubaka nga buno obw'entamu, osobola okubuuza jjajjaawo n'akulambikira, kubanga ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga ogenze n'ogula entamu eyo n'akugamba nti entamu yeetaaga amasiga, oluusi ag'enkuukuulu. Kaakati n'ogenda bagiyita nkuukuulu nkulukuku. Kaakati n'ogenda n'onoonya enkulukuku n'ozireeta. Enkulukuku buba buswa, tebugejja, buba bumpi bwe buti, naye bwemoldinga bulungi into different shapes. Bubeera nnyo eyo mu nkoolakoola eyo ne mu bisaalusaalu, kati nga mu Lwera omwo mwebuli, ludda lw'eyo Ekkafu Nakasongola. Naye omusomesa ngenda kusabanga nti mu future ebintu bino we tunaabanga tubisomako obituteerengayo tubirabe, kubanga entamu ogyogerako naye kati waliwo yeebuuza ekibuuzo, entamu eŋŋanda efaanana etya? Entamu eŋŋanda, okay, ngenda ginoonya. Ejja kubeerayo mu kavidiyo waggulu awo, mujja kugiraba bw'efaanana. Kati awo omuntu wagiroota aba amanyi nti kimwanguira naloose okumanya entamu. nti eno yabadde entamu ŋŋanda. Okay. Kijja bba kitugondezaamu abantu baffe be tusomeseeyo okulaba nga bye tubasomesa ate tubiraba. Kinyuma nnyo osoma ebintu ng'obikwatako. Kyova olaba abantu abasinga bayagalanga nnyo biology. Anti biology wamusoma ng'omukwatako. Really? Yeah. Ku blackboard? No, mu lab. Mu lab. Mwabeerangayo ebintu bya biology. Ebya biology? Mu lab. Omusomesa n'abikwasaako. Yeah. Really? Really. Kati wabeerangayo kino ekintu ekinene bwe kiti nga kirina ebintu we biti ebivuddeyo nga biringa mataala oba gye bayitanga microscope. Microscope? Yeah. I love that. Okay. So I think most of the times kibeera nnyo better illustrations ezo n'ozikola nga ziriko n'okuba nga omuntu asobola okukiraba. Ekintu ne tukisomesa ali ebweru eyo n'asobola okuba nga akimanya nti kiri bwe kiti era kiri. Tugenda gezaako okubibalaga mu kavidiyo waggulu awo. Naye ate era ne wano ewaka bw'oba nga really oyagala kiraba osobola okujja n'okiraba. It's okay. Asobola travellinga from UK?
Nalongo, knowledge is expensive. I know knowledge. Ebyabalubaale Okay. abataagala kusasulira bye basoma. But abamanyi knowledge. Muganda wange they travel bateekamu. Bo bateekamu kubanga abasajja abeeru abo obasanga nga balina ensi eno gye beefubitiseemu olw'okuba balina bye baagala obbaako bye basoma. Ne bateeka mu ticket, ne bateeka mu ssente, ne banoonyereza ku bascholars ab'enjawulo ne bajja mpaka ku muntu asembayo okufuna knowledge, okufuna that source of it. So wano we tusangira nti knowledge tetunnagiwa nnyo makulu. Anti ensonga lwaki tubonaabona nnyo? Tubonaabona lwakubanga tetulina knowledge. Tetussaayo birowoozo, tetussaayo mwoyo eri ekyo kye twagala okufuna. Nze just ndowooza nti omuntu agamba oba kaalinde we bali mu ssaba entamu alyoka aginoonyerezeeko. Yemu ku buzibu bwe tulina. Olaba obuzibu bwa lubaale nti ebintu bye abyanjuluza mpola mpola. Asobola okusaba entamu eyo nganda naye nga amazima si gy'ayagala yokka. Ng'entamu eyo nganda bw'onoogimuleetera embeera tegenda kukyukako. After some good years alyoka akugambe nti entamu yeetaaga amasiga. Kati nago ogenda ogakoleki ogaleete. After some good years alyoka akugambe nti ekyo ekyoto ky'entamu tekikubwa nkuba, meaning nti nnyumba. Then you realize nti yali nnyumba y'abannaalongo gye walina okuzimba oteekemu amasiga g'abannaalongo n'entamu yaabwe ofumbe n'ekijjulo lwaki teyatuukira lumu ku mulamwa. Kyova olaba mbadde nkusaba nti ng'oggyeko series ezo z'otandise oteekateeka ez'okuba nga enkwata y'ebintu bya lubaale kyandibadde ofunangayokko obudde kubanga omulubaale yeebuuza ku bibuuzo bino nti lwaki waba yali ayagala nteekewo ennyumba y'abannaalongo lwaki teyangamba bugambi teekawo ennyumba instead of kutandika kati ate entamu ate amasiga. Naalongo kino kisinziira ku mulungamya. Kisinziira ku mulungamya. Kubanga nze bw'ojja n'oŋŋamba nti lubaale yansabye entamu. The next question will be ajaagaza ki? Kubanga entamu eyo enganda ogiraba ekola emirimu egi ebiri. Esobola okufumba oba esobola okukola oluzzi. Mu instances nga omuntu w'oli tosobola kukolaho luzzi. Eriyo abantu nga katugeze mayanja amubanja awaka walina okubeerawo n'oluzzi mwateeka amazzi g'amayanja asobola okugula eyo entamu n'akola oluzzi olwo. Kati eyo entamu bw'etyo bw'ogiteekawo olina emikolo emirala gy'okolerako n'osobola okujanjulira mayanja n'oteekamu ebigendamu kati ng'omusenyu n'amayinja g'ennyanja n'ebirala n'okola oluzzi olwo nga lwa mayanja ajjawo awo n'anywamu amazzi. Bw'eba nnene ekimala osobola n'okusimbamu ekitoogo. Mu kakompawundi ka katono n'obeerawo n'oluzzi lwolwo olw'olulimi antu style. Analysis ze nkoze ku balubaale bwe tuzze nga twogera ku nsonga ezikwatagana ku bajajjaffe. Ekibasindiikiriza n'otuuka okulokoka kwe kubanga kankozesa ekigambo kino nga bwe batera okikozesa. Ebintu tebirambulula. Omuntu akugamba nti olaba we naloose ebintu byaŋŋambye nkole bwe biti ne bwe bati. Then nenkikola we baba bansaba kibbo nakiteekawo. Naye kati we nateekawo ekibbo nali ndowooza kigenda bba kiryoke. Omuntu aba alowooza waakola kino kigenda bba nga kiwedde. So mbadde nsaba ojja kubanga oteekateeka gino emisomo egirimu okumanya n'okutegeera okw'enjawulo okukwatagana ku nsonga ezirimu ebyama bya lubaale okusinga bino bye tulaba nti kuwongerera nga bwe babeera babitugamba eyo kigenda bba kiwedde. Omuntu yeetaaga amanye it is not the end of it. Naalongo kiri bwe kiti kati kankubeerere wa mazima. Bw'omala okubeera n'omulubaale ono kati katugeze ono omukyala katugeze nti ye Nankabirwa yampulidde ku YouTube n'ayagala ensomesa yange and there she is contacting me. Ngenda kumugamba nti olina okugulawo fayiro. Bw'omala okugulawo fayiro njagala ombuulire buli kirooto ky'oloota. Waliwo emikolo gye tuteekeddwa okukola okusumulula ebirooto bino bitandike okuba nga bijja mu bulungamu.
kubanga ogenda n'oloota ebirooto oluusi ne biyitako. So when you find me, we start a new chapter. Nga tukola emikolo kati ng'otandika okuloota ebirooto nga kyoloota kyetukola ki? Kyetukola. Kyoloota kyetukola. Kyoloota kyetukola. Kyetutakoze tuba tukyakifolowinga kulaba wa wekikola ki? Wekiraga. Kati ekyo omuntu omala okukimunnyonnyola n'asooka akiringinga mu birooto ebyaki? Ebyemabega. Ate nga byayitako. Abaayagala biri by'ataloota ngo ali naawe, biri bye yaloota nga tali naawe. Osanga bali tebaamulambulira bulungi. So that fine, tebaamulambulira. Naye ffe bwe tumala okukola gino emikolo, olwo bitandika okwerambika step by what? By step. Nga bijja byerambika nga byeyongerako towards your liberation. Okusumululwako, okuteebwako na buli kimu. Okitegeera? Meaning nti neruli byonna bye waloota bigenda kudda. Naye biyinza obutadda nga bwe byali luli. Luli biyinza okuba byali bijja nga birimu obusungu. Biyinza okuba byali bijja nga birimu obusungu. Naye here we've taken some steps ne tumanya nti ebintu nga amaziga, obusobu byonna tubikoze. Tubyeggyeko. Kati tuli straight line ne lubaale nga bw'ayagala, budget alignment. So kati ayogera ky'ayagala era bw'amala okukitugamba ne tukikola. Kati nze bwe mba followinga fayiro yo ne mmanya nti luli yakuloosa bw'ati, luno n'akuloosa bw'ati, luno n'akuloosa bw'ati, kino ne tukikola. At one point mba nsobola okumanya kikyayagala ne kyazzaako. Ne waba talina kyakoze ki? Kyayogedde. Awo obeera totegeredde jjajja wa muzzukulu ono? Mba simutegeredde. Lwaki? Kubanga situlina kye tugenda kukola nga takkiriza. Kati nze bwa mentioninga entamu, nze mba njagala nkukozesa omukolo ogugenda okumuleetera okwogera agambe nti kale n'amasiga gajje n'ennyumba ekole ki? Ezimbibwe in such a short period nga tamaze kwetooloola. Omanyi ne lubaale ono alimu obunyoomi. Alina abantu baatunulira n'anyooma. Naga kati oyo nno ngenda mugamba biki by'anaategeera. Owulidde? So n'asalawo abeere quiet oba silent. Owulidde? So ensonga enkulu eri kubalungamya. Lubaale akugamba kirala, omulungamya akitaputa bulala, ofundikira ate gwe okoze ki? Kirala. Ate Nalongo, ekyo tekitegeeza nti olwo nti abajja gye ndi be basinga okubeera obuki? Obulungi. Kubanga era bajja abalubaale beetaaga oba rehabilitation center. Which you have kika here. Ky'abantu. Which you have here. Yeah, which I have here. Tulina ate nga tulina omusawo waffe omutendeke eyasomerera ensonga zino okulaba nga abaddaabirira n'okubayisa mu mbeera eno. No, aba akwataganye naye akwatagana nnyo. Omulubaale. So osobola bye mugamba ebyo byonna n'alyoka akugamba nti alinda jjajjawe lwali bimugamba. Oba si kyekyo n'akugamba anti kati nze maama ekiri mu bubaka kyenkola. And there is no time like kino tukiwamu obudde. Agenda kugamba anti tutambulira ku bubaka. So kyeyalabye aba ayagala akikole. So if you're like kino tukiwemuko ku budde agenda kulaba nga ggwe oba atategeera by'oliko. Olw'ekyo jjajja yandaze ensesera. Kati lwaki kubanga bw'ajja n'akugamba nti jjajja yaŋŋambye ayagala ntamu. N'omugamba lindako okukola ki? Ogiteekawo entamu eyo kubanga gw'omaze okubala. Obadde nga mu fayiro ye ng'olina follow-ups z'okola. Ayina entamu eno gy'alina okuteekawo. Entamu egenda kubanja amasiga. Amasiga gagenda kubanja nnyumba. Omuntu ono ali mu muzigo tannaba na busobozi bubanga asobola okuteekawo bino byonna. N'omugamba sooka olindeko. In that osooka osala amagezi olabe mwogedde mutya ne lubaale ono. Omugambe nti omuzzukulu tanneeteekateeka talina busobozi. Oba entamu eno kubanga ayinza okuba nga ayagala ennyumba eyo ng'agyagala na ku kika. Okitegeera? Ekika ky'agyagalamu tewali ayagala kuwulira bya lubaale. Kati ng'ono omwana agenda kubonaabona paka ekika lwe kiriddamu ne kitereera. Kati nga mulina okusooka ne muddamu ne mutuuka ku consensus ne lubaale we. N'omukozesa emikolo ekitegeeza lubaale nti mu butuufu embeera tesoboka nga bw'agikola ki? Nga bw'agitusaba. Ne tumulaga ne alternative ekola ki? Endala eriwo.
omuntu ono naaba nga asobola okukola ensonga eyo n'agituukiriza n'afuna emirembe ekika bwe kiriba kiteredde ensonga era ejja kuddamu esituke era ekika kigikole kigikole so waliwo obwetaavu obw'okuba nti abaluŋŋamya baluŋŋamya bulungi ate ne bano be baluŋŋamya nabo ne baba bakkakkamu kubanga ze nalongo bw'ojja n'oŋŋamba nti otambulira ku bubaka n'ompa obubaka bwo ne nkugamba fine kati obusinza ku bubaka bw'ompadde baakugambye ojje wano naye tebalina kye baŋŋambye kukolera kati kitwetagisa ate omale okufuna obubaka obulala obugenda okututegeeza ky'ogenda okukola kubanga singa lubaalewo yadde ayagala nange n'alifunye obubaka ate waakiri obundaga kye nnina okukola ki okukukolera kati ate ekyo ne kimukaluubirira nnyo okubeera waalinde anti obudde tulina butono laba ng'otambulira ku bubaka Uganda sooka okiraba engeri gye kituvuga you can't go like I'm going to wait here paka lubale walingamba kati wambeezaawo emyezi nga 6 nga tannaba kundaga kintu Uganda okiraba kituvuga straight fine kati bwe kiba bwe kityo then togenda ng'oproclaiminga nti nze ntambulira ku bubaka kkiriza bakutegeerere lubaalewo kwaba ayongereza kubanga olumu ayogera ekigambo eki n'asirika naye ng'emabega w'ekigambo ekyo ekimu waliyo essays na essays ng'eri omugezi asobola okukiwulira n'amanya kye yabadde akola kye yabadde agamba era n'akikugamba bw'oba nga naawe olimu okukkiriza n'okikola ate ebintu ne bitereera buki ne bitereera bulungi so entamu tugirabye ne tugamba nti eba yakufumbanga bijjulo entamu eno ebeera ku kyoto tevaako eyolezebwa okwo esaanikirwa okwo tesogaasogana ekigambo kigonzegonzeemuko abali ku mulembe guno tusobola okitegeera tetawaanyizibwa enalongo ogenda n'okozesa ebigambo nga si bigumu wabula nga nkozesa ekigambo ki naye ate era si bigumu nnyo kubanga siri wadda nnyo nze nzaalidde wano musabasaba sigambe nti oli wadda please don't get me wrong mbadde ngezaako okugamba olina bajjajja ab'edda kati naawe era oba ofuuse wadda ati naawe era kikufuula gonde mukwano gw'abagonde bakintu kati mba nsaba ebiseera ebisinga kubanga abatuwuliriza eyo bagenda ne bagamba nti ebigambo bigira nga bikakali nga biringa effumu liri eriri sharp kale kwegamba nga biyitamu buyisi tobitegeera kati ngenda kukola nti mbyogere mu luzungu kati entamu tugiyita etya mu luzungu no soko nga tetunagenda mu nsonga za luzungu kyeŋŋamba nti bw'okyogera kale mulimu oludiri oluzito ogondezaamuko kubatuwuliriza I'll be mindful. Yeah, we'll be mindful. Bwe muwulira njogedde ekigambo nga kikakanyaddemuko muŋŋamba nti awo kakanyazza n'ekigonzaamuko. Okay. Awo kijja kuba nga kikola. Ebigambo bigireegire buli omu asobola okuba nga asobola okubitegeera. Thank you. Si kirowoozo si kiri. Yes. Kale tugenda kuba tusoma ebintu bino eby'enjawulo nga tulaba pozi kyotatubuulidde ku nsonga y'entamu eyo otubuulidde enkwata yaayo naye nga bw'omanyi nti bino ebintu ebituweebwa mu mbuga bibeerako obukwakulizo olumu bwe tutamanya ababituwa bwe batatugamba kati mba tuba twagala okumanya nti entamu nga bw'otubuulidde bwekwatibwa obukwakulizo oli n'amanya n'atagamba bugambe muneeteba ngamba obukwakulizo bw'entamu era bwe bukwakulizo bw'ebintu ebikuumibwa abalubaale toyinza gibuuka ye kati otandika otya ng'ebeera waggulu omusajja asobola okugyegulira n'agiba ng'agifumbisa oba y'abakyala bokka ng'agifumbiramu omwami omanyi kati essential eno tulina abasajja abeeyombekedde nedda babawuulu babeera bawuulu abasajja nga bawuulu abakyala bebeeyombekera byalina okwawukana ng'ate bombi olwedde baba singo omusajja akula
ng'ateekateekebwa okubeera n'amaka awase aleeta omukyala. Omukyala akula ng'ateekateekebwa okufumbirwa agende mu maka g'omwami. So tebiyinza kuba nga bye bimu. Ate omwami okujja mu maka gange kikikyusa nti aba basifumbiddwa. Aba tofumbiddwa. Ayinza okunsanga nga namusooka ozimba ne mugamba ekikubeeza eyo mizigo lwaki togira ng'obeera mu nnyumba yange nate nenakutolwa. Era wajjira afuuka kati yennyinimu kati bw'oba tokyalina kyoli. Kati nze toyinza gamba nti nafumbirwa cause ogamba omwana omuwala bamuteekateeka n'avaawo n'agenda ewabalo n'afumbirwa. Ewa bba. Ewa bbaawo. Ewa bbaawe. Ewa bbaawe n'afumbirwa. Yes. Kale empisa eyo ey'abasajja okujja ne basenga mu bakyala yatambuliranga nnyo mu Bwakabaka nga abambejja. Abambejja abamu nga si bangu bakuwasa n'ogamba nti ogenda musitula omujja wali olubiri omutwala eggweeyo gy'okola ki? Gy'olowooza. Ayinza okuba nga yakusiimye naye nga bambi kitaawe tolina busobozi bumukuumira mu bumbejja bwe. Kati nga gwe olina okusituka okole ki? Ojje. Anti ne bano baba bambejja. Olaba nti tomuwasa oliraana mu ki? Oba omuliraani. Kati nze wendowooleza nti ne bano abakyala abakola obuvunaanyizibwa bwe batyo ne bawasa abaami baba tebabawasizza babalinaana kubanga bajjajjaabwe abambejja baba bazuukuse mu bbo. Kati ng'alyoka amwogerako atya nti muliraanwa wange yangulidde akagatto enkolagana njagadde. Era wamma abakyala mbatumira eyo era saagala balowooze nti mbumuwasa abasajja n'omuba temubawasizza kino kyava dda era tetwagala kikuyise bubi. Oba tomuwasizza abakuwasizza abakuliraanye n'okuliraana. Ekikulu n'obumbejja bungi kati mu bantu bwe batamanyi. Kyobola abazaanye beezuule. Olaba oli mu mbejja Nanteza yeezuulira awo she didn't know nti mu mbejja. Kamutumireko nnyo singa wamala tukutumiddeko. Tukutumiddeko oli otya munnange mu mbejja bannange enjogera ye yokka y'abambejja. Oh my God. Ntamu y'abambejja. N'alyoka alangatira n'akoma mulimu. Ate okimanyi mbu asunguwala nga balangira. Olimba byonna abikola. Ombejja tukutumidde. Ng'okeera nga weewaana mb'ogenda muwasa ebyawa. Bannaye mwiga okwegerera. Kati olinga agamba abakazi bwe bawanvuba ennyo tebagenda bawasa. Obuwanvu si bwe bumbejja twogera ku bambejja. Kati omukazi ogenda mwepima ogenda tegeera otya mbu yesire bwe ogenda weebuze ku bajjajjabo nti omukazi ono namulabye tumusobola tetumusobola. Nalongo nkwebuza ku bajjajja kikulu nnyo. Kikulu. Ne bagamba naye ate ekizibu gy'olese. Obuzibu nabwo mulimu balwawo oba bagenda ne babamu bize ate nga naawe obudde olina butono. Baba bakyatuna mu zifayiro balabe okuva emabega eyo mu kika kyammwe waliwo eyali kompyuta zaabwe oba zigiramu wasa omumbejja. Balabe ebyuma byabwe birengera bigira ne bitulayinga mu satellites kibulamu. Banaamuliisa ki banaamulabirira batya omukazi omwagala naye buli lwayogera emmeeme ekutye mukatswa. Ati eyebeera laavu. Eyebeera laavu. Kikulu simanyi laavu. So embeera ezo tugenda batuleeta abantu ab'enjawulo bano abamanyi ebintu bya laavu. Omanyi mpulira nti oyo omwana wattu ebintu bya laavu abitegeera nnyo. Oyo omumbejja? Abitegeerera ddala era we naaba nfunyemuko nga tali bize nnyo wanaaba akomyewo tujja batumuleeta mu studio zatubuulire ku bintu by'omukwano kubanga abantu baagala okubimanyi. Eyalaavu. Okay, that's great. Tubebaza mwenna bananga beekumira ku mukutu gwaffe abatulekerayo ebibuuzo abaweereza tata abakola contributions zonna. Mwebale kutwagala mwebale tusupportinga. Era bw'abaawo alina item gy'ayagala tusomeko asobola ogiteekawo mu comments nagamba maama njagala kusoma ku kino maama nsaba mutusomeseeko ku kino musomeseeko ku kiri kugamba ebintu eby'enjawulo. Bankwasa effumu naye simanyi engeri gyebikozesa the sundays kale. Omulamwa gwaffe gugenda kutambulira ku ekyo bwekityo eri abalina ebyoto nga temumanyi kyakubikolera obuota misambwa ebintu bingi eby'enjawulo bye tubeera nabyo mu bulamu bwaffe nga byatuwongererwa naye nga tetumanyi enkozesa yaabyo ate oluusi bisukka obungi naffe ne bitusobera n'obituulamu bw'oti n'ogamba kati
oba leero nkole ki anti olina emmindi nga 17 tomanyi yakuma oba okumanya ddenge waliwo eyakaliisa olina eyannabusana waliwo eyamagobwe olina eyannakayima waliwo eyakaliisa n'otuuka n'ogamba naye kati waliwo eyajajjandawula waliwo eyakiwanuka otuuka nga gwa kenyini ababuuza kati bajjajja nkomeko eriwo kati nobwo oba obuuza abasirifu bazibu tebaakoze baba tebaakoze ate kizibu kibeera be tebalina otubuulira ennaku ze bakola nomanya nti leero bali off tebaakoze naawe n'otokola naawe n'ogendako mu birala gye bakubira n'otegeera nti baakoze naye nkubuulire naalogo to be honest there is no such a time oyinza okugambira mbu tebaakoze bambi babeera ku full time nti olaba ensonga zaabwe ogenda n'obayita wano ne bakulaga nti tebaakoze oba bakyali eyo mu siteeti zaabwe n'ogamba wange engeri gye bali bize nange kangira ntambula mufuuke bize tuneesanga nga buli omu ali ffe eyo gye bakubira engwala n'otegeera nti abasajja baakoze mwebale era bazibu nnyo tukutumiddeko nnyo Profesa Mbogo yonna gy'oli weebale kwekumira ku mukutu weebale kwagala bya buwangwa kkiriza ntumire bebi wa divine oyo naye nannyini mulamwa guno gwe tusomako tweyanziza nnyo dokita thank you so much emirimu gy'okola tusiimira ddala weewaawo tubaagala nnyo mwebale nnyo akuume atakuumira mpeera weewaawo